okuveri ba sponsor baffe bonna tubamaleyo, then tugende ku mutegesi, that is KT Events, and then to say natutambula nawe, we shall come up with something exciting that they've not seen before. Nga kikyoweka nga tukikoledde gwe. Eagles production? Golden production. Yes. Naye nina omukisa nti manager abantu bayayita basooke bawulire ku nnyimba za Carol nali nze era ne mpulira oluyimba lwagala nnyo nsikantala ne mugamba manager yampuliza ennyimba bbiri ne mugamba tuteekeyo luno ate neebaza Katonda nti lwennyini lwe nalonda lwatandika Carol yeebuuza akyayagala okuyiga yes sita w'amaanyi mukazi w'amaanyi naye amanyi nti Maureen ansingako mama nkole ntya wano nziremu ntya wano nayogedde ntya mulungi so nze nkwagaliza birungi byereere nsaba Mukama ndabeko ku African eno ng'ejjudde nga sinze saani wabula Carol. Thank you. Video katambula okwo ku TikTok. Kintu ekyo kyansesa nnyo nti yakasaayo yawandiika n'agamba nti wano Carol Nantongo ng'akyayimba n'ensawo y'emumuko. Kintu ekyo kyansesa kati naddamu ne neetegereza ka video kituufu ensawo ye yali agiina wano. Mwali mu transport amuzzaayo waka. Kati ne mukubira ne mugamba mu nsawo mwalimu ki? N'agamba mwalimu enkumi zange 5 nga n'obugoye bw'abandi nabweyazise nina okubuza. Okubuzaayo akavidiyo ako gabo kalaba Carol we yali afaanana naye nga omuntu afaanana bw'atyo avaamu eddoboozi paka kati. Mu bandi bali bamutreatinga atya because I imagine kali ka baby mu bantu abali experienced abakuze. Mwali mukatwalanga kana. So nyo kubuuza interview naye twagala kumanya Carol you through your eyes. Twali tumwagala emazima. Yes bandi yajjamu nti yalimu abantu ab'amaanyi. Naye nkugambye Yesu waliwo amaanyi naye nga bw'otunuulira gw'obadde ogaya ng'atudde katebe bw'ayimuka n'ayingira stage osooka n'owekebera n'ogamba ninamu siinaabo. So twali tumwagala ate nga tumulaba nti agenda mu maaso agenda kuba w'amaanyi nga gwe bw'olagayo abajja kuyitako. Yes. Thank you. Carol Nantongo ono tewali kirala kyonna. Carol mukwano gwange. Carol amanyi we bayisa mukwano gwo. Carol arespectinga omukwano. Carol avaliwenga omukwano nti alina ekyobugagga nti muyimbi wa kabi, muyimbi wa amaanyi, alina eddoboozi ndowooza batono nnyo abalina ate baffe abawagizi batufiiringa nti otuseera. Sagala kwogera bingi. Site mumawadde ayogera noga ogenda kaaba ate nze mmanyi okwogera ebikaabya. Genda kwogera ebigambo bitono. Nsaba buli Munnayuganda gy'ali ajje ku show ya Carol. Tetusobola okusasula music omulungi wa Uganda kuwagira bayimbi balungi. Carol tamanyiira, tawalampa, wasanga bamanyiira avaawo nadda ebbali. Newabira n'abatumanyiira obulaba ng'ebyagaanyi obyetabamu. Carol obulaba ng'ali rich ku mutima nti arespectinga omukwano. Amazima onoonya ky'owaayiriza Carol ne kikubula. Carol ni wakabi tambula bw'otyo wekuumira awo Allah yamanyi ekkubo lyagololedde gye lirikoma nga mukaaga nzija ne ttiimu yonna Kings Love ejja era sirina kiyinza kusuubiza okujjako kukusabira kitambule bulungi. Wonna wofeelinga nti support yange yeetaagibwa ngamba noweba live nowekuba pushinga nowekuba ki mpa amasaati ngambale sirina kiyinza kusasula bbaaka okujjako omukwano tumpa. So bakyali baffe tuyiga okwagala emikwano. Olemeka abira mu kaseera akabyonyigira omukwano. Ng'omukwano walina time eguvaluwenga ne mutuuka ku birungi mwenna. Nga weesanyuka ewuwe n'omulala wasanyuka ewuwe. Tulusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno. Value buli omu agirina. Gw'oba olina leero enkya wali wajja okuba nazo. Respect everybody. Nze nzize Carol kubanga ow'ekitiibwa. Budde bwakumakya mbeera nakawuka obimanyi walako. Naye ngambe kankeere kunnyambeerewo. Yeah. So nsaba bakyali bange mwenna gye muli asobola okugula tebo ng'osobola muze okubira ne mukwasa agala okugula tiketi nsi okukwasa hagiketi wali kyali waffe mujje tuwagire kyali waffe
Africa na tujijjuza ate tumutwale ewalala enowote gwa leero uno kati brand number Hajiketi nkwebaza nnyo omanyi ebitone ebirungi nga bino ekisingo bisigaza emabega akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga abakibagera ne batamanya kiyinza kukoma bambi mutegeka amaanyi gonna naffe weetuli in case of anything kubanga mukwano gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange. But I think Laniga mu high school yange. Mwali mu ssomero. No. Music yono kuba kanange nina bwe natandikira byempulira bagamba ndabikana olaki natandika ddala music yono oba omwagala oluusi omutandika ddala ng'oli ki at a very young age. Otherwise gye baliko basebu ne bannyawo tusanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Buli omu mulidde agamba ali wano ku lwa Carol because they are friends with Carol. I'm also friends with Carol. I shouldn't say, oh my God, it's the tightest friendship ever. Naye nze najja mu music industry ono. Naye Carol was one of the people I used to talk to. Naye nga tandabanga nti oba ikyali muto ku ye oba anything. Ngambulira challenges, nambulira kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe, planninga ki. Ngolabira ddala muntu afaayo ku kyakola. So Carol njagala okutegeeza nti oli kyakulabirako erifa abayimbi abazinga abatukulaba n'abo abakulu ababaddewo ebbanga lyonna. Era nze Haji nange yali sponsor wange wa concert yange, but the time we were talking about my concert, Haji already yalina ekirowoozo ekyo to make for your concert. But you could see nti achetegekera planning. So everyone who is here, I've seen very many people who are here, but I'm sure they're here because of love. I've seen Abbas, I've seen very many artists, I've seen abatukolera amawulire because of the love. So I want you to know that you're loved. Ate juzi nakusindikira message nkugamba mukama ekintu ky'abasetinze gotosobola kizaawa mabega. Already aba yateeka nti 6 Carol agenda kukola concert. So mu mbeera yonna concert tugenda gibeeramu egenda kutambula bulungi. So mujje muwagire Carol, muyimbi mulungi, tumwagala, and she's blessed. Thank you so much. Thank you so much, Martha Mukisa. Twaniriza omukulu Eddie Yawe ne Mami Catherine Kusasira of Carol Nantongo. So it makes great sense wabiranga basazeewo bajje ku press conference. Ate nga be bamu ku bayimbi bojja okulaba omwogezi wa KT Events and Beyond. Njagala kubategeeza nti ebbanga ddene KT ezeekola events ez'enjawulo, naye nga KT Events ebeera promoting abayimbi balala, Wininwaji, the list is endless, bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ekiri ku concert ye, Carol muyimbi ali signed to KT Events. So ono muyimbi waffe, si muyimbi wa record label ndala oba si independent musician nga bw'olaba nti si Eddie Kenzo nti wa big talent ate KT Events neemutegeka, si Wininwaji nti wa Swangs KT Events neemutegeka. Carol muyimbi wa KT Events. So kuluno tutegese our own, and olaba tukabira mubikire naye atona akutukidde mu ngalo. So muteekwa okumanya nti buli kimu ekisoboka okukolebwa making sure nti concert ebeera nnungi tugenda kukikola making Carol's maiden concert a success. Njakwogera ku tufubye okulaba nti tukolagana n'abalungi, yensonga lwaki mulaba nti
Vision Group weri yensonga lwaki mulaba nti Next Media Group weri buli wamu tujjayo the best yensonga lwaki mulaba nti Phenon weri so ne companies endala zetukolagana nazo in service provision okwensuring nti event ebeera successful. Twasazeewo okukomawo ku Africana kuba wano twenyumirizaawo nnyo ebbanga ddene biseera nga tukyali ne Eagles Production and even before nga events zaffe bwe zibeera twatandikira ku swimming pool awo nkiwa wano waliwo abataalaba ku ndongo ya swimming pool awo naye twasazeewo tukomewo wano nga twenyumirizaawo era tubakakasa tubasaba ekintu kimu mugende mugule tickets mu bwangu ekyokubiri mukeere mujje endongo saawa 6 zennyini ejja kubanga ewedde so twagala ku saawa emu love abayimbi gye balaze Carol Nantongo ku press conference eno mugiraba kizibu nnyo okufuna abantu nga Chosen Becky n'abeera wano ku saawa 4 Martha Mukisa atuuse wano ku saawa 3:30 kakati kikulaga obungi bw'abayimbi mikwano gya Carol abaagala okuyimba naye nga tamanyi naye nga teyeetoddwa abasajja bangi nnyo naye nasobola omujjayo ne mweddizaako akabanga mu by'okuyimba aba Eagles era ebbanga linamweddiza bitwakola bya magero era I think bijja kutambula obulamu bwaffe ne bwe tunaafa tujja kuba tuleseewo omukululo ogwo bwe tuba tutambula mu kuyimba kati nganza akuluddemu akabanga tutambula oluusi tumasa tutambuza mbaliga twerinnyako oyinza okuba nga otambula muno n'akulinnya ku kigere ng'era abavuzi bu boda bakaayana ebya boda abasawo bakaayana ebaloya bakaayana ebyabwe naffe tulina ebitukaanya n'ekikulembera gwe mukwano ekibi nti amawulire amabi gasaasaana nnyo naye tuna gye tubadde nga tunyumirwa ennyo ne Carol Nantongo lwakuba tebamanyi oba tebamanyi tubeerayo ne tunyumirwa ebyaffe naye ate babawa akantu akabakaze ani bijja kubangawo okuba nga tusitulayininga obulamu buno abantu bebbali mamu nnyo omuliro naye ffe tusigala tuli kimu nina commitment nyingi ku lunaku olwa shoye naye ate nozisazaamu kubanga tekikola makulu kujja kulumbirwa Carol Nantongo ng'afudde ng'ate musengere sikwati sibaddeewo nsanyusa okubanga okusajjakula ani amanyi Oluganda okunsinga then kati no nsikusajjalaata wakimbyongeranga kale okuba omulaba Martha Mukisa ne Carol Nantongo nze mbadde makkati gaabo abo nno bantu bange bassebo ne banyawo Martha where are you? Okay kati okusajjakula opposite yako okazikula nedda bw'okusajjakula kubanga weevumbudde nojja n'otuukanga mu ntebe wakazi wala kati yakyogedde ne kasita mukitegeera tukukulisa nti osazeewo kibanga kufumbirwa kibanga kukola lonki abamu balwawo okusalawo nga nange bwendwawo kuba byenjagala nkyasabula mu tebijja kubaawo but now my sister my Muninkini now you're doing it bane nsaba mujje mugweyo for Carol Nantongo abamwagala n'abaagala nze mbadde nsaba mubeere ku lunaku olwo tube nga ate tumuvimbisa Ssaabasajja Kabaka wangaala aba cause manyi Carol gye tumujje nga Golden Band nga Mwami Kavuma okusookera ddala mbeebaza kino kyemukoze wano olwaleero gwe mukwano sirabangako press conference erimu bannamawulire bangi bwe bati n'abantu nga bangi bwe bati mwekubireko mu lugalo kangezeeko okwogera kubanga Carol I love you so much Mwami Kavuma nsooka okumwebaza kubanga nze olunaku lwe nasooka okulaba Carol namukkiririzaamu omulaku olwo yajja mu maaso gange
twali ku Bat Valley Theatre. Karo nangamba waliwo omuwala yamundeetera bamwita Winnie jangu wano abantu bakulabe. Omuwala oyo yandeetera Karo Nantongo. Bebawala betuba tuwandiise mu Golden Band yono yeyandeetera Karo. Mwala ono yabadde abeera India naye yagambye kajje nga Karo akola concert. Bwe yamundeetera buli muntu teyasooka kukkiririza mu Karo. Naye waliwo ekibiina ekyali kiriwo nga kiyimba nga balina abayimbi abalungi. Ne mugamba Winnie osobola okunfunayo omuwala omuyimbi ayimba abisana n'abantu abalala. Era bwe yandeetera Karo yamugya eyo gye yalabeera Kasangati by that time. Namutira ne mugamba nyagala onyimbiremu akayimba konna. Karo nasooka nanyimbiramu ennyimba ez'enjawulo. Ne mugamba njagala onyimbiremu akayimba kono omuwala bamuta Bettina Namukasa. Oli wange. Emikisa gy'abakazi. Ne mugamba okayimbye bulungi okatuusizza. Ne ngamba kati tusigaze omukisa gumu kangende mu bakama bange mbasabe oba bakutwala. Naye kyemmanyi mu Golden Band nze omugamba ye. Ne mugamba yajja kuyimba. Kali tekalabika bulungi. Nga alina ebintu nga mumanyi nga tutandika obulamu kuba ffenna twatandika bulungi. Ne mugamba Karo nkuwadde akaviiri wala akaviiri ke nali nguze biseero siri muntu wa buviiri naye nali nguze akaviiri ka human. Ne mugamba tugende mu saloni koleko bulungi nnyo olabike bulungi tugenda wa mwami Kavuma nga kasente akukkiririzaamu. Tugenda nangamba kanayimba. Ne mugamba kanayimba kajja kuyimba. Stage yasooka okuyimba mwami Kavuma kyamukisa mungi n'amukkiririzaamu. Nangamba kale tukoze tutya tugende mu studio tweta Judas manager Judas najja. Nalonda mu nnyimba ze yali ayina. Tugamba tugenda kukola kana kayimba ne tukakola ne kabeera kalungi. Akayimba ketwasookera kupela bakatapita. Nsika nswala wabulamu ga Katonda ngonze nkulembera tugende love wetu weba. Ne ngamba yes ono mwana agenda kubiisana n'abalala balo kubanga ebibiina ebiseero twaliwo nga tunoonya tukoze tutya okufuna ku baana abato abayinza okukompitinga n'abalala. Waffe twaliwo nga tubiisana ne ba Chance Nalubega n'abalala. Molino otidde obukulu. Twetali tubiisana tugamba naye tulina katufunayo abaana bato abagenda okubiisana ne bali bannaabwe. Kama kano natuwa omukisa ntufuna Karo Nantongo. Bonna be twafuna abaana nga 50 naye Karo yalyamu banne omukisa nga muyimbi mulungi. Nkwebaza Karo tewadda mabega. Nkwebaza okubewa empisa eri mukulu Musa Kavuma. Mu biseera ebyo twatambulanga mmotoka Karo nga talina mmotoka nga atambula n'omwami bamwita mwami Fred Seruka nga yamukwatira engoye yamulabirira. Ebigambo nebibeera bingi awo naye nga Karo mugambo wayi Karo bigambo nga bula biyisuuse. Nangamba daddi oyo mulabira daddi mwagala nnyo. I know he's your best. Bannange nsaba abantu mwenna njagadde okubeera brief wadde nga njogedde nnyo. Nsaba abawagizi baffe mujje muwagire my daughter. Nebaza Katonda olunaku luno abakuŋŋaanyiza wano okuba nti muze ku lw'omuyimbi wange Karo Nantongo. Mwebala nnyo mwebalire ddala mwekubireko. Amanya nze Sentalo Yuda. Abasinga mumanyi nga Judas the Writer. Ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ate omutendesi waazo. Ate ndi manager wa Karo Nantongo era nga nze official manager we. Ntambudde ne Karo Nantongo emyaka kati giri 9. Namukwasibwa
omwami Ketty owa Ketty Events era nzijukira bulungi olunaku lwa namusinkana Carol namusanga atudde ku table emu ne mwami Ketty. Madamu Catherine gyabayisizza gye yamusanga ate ye nga sinamusanga okumutuusa wa mwami Ketty nze ate we namusanga nga bali ne mwami Ketty ku table. Era mba ntuuka ku kalenda nva ku boda ne flash yange nga noonya abakulu abo okubaguza ennyimba. Kyava annengera n'agamba ssebo jangu okubedda tukulinze olwedde babadde banjogeddeko nti tulina omwami atunda ennyo omuvubuka atunda ennyimba. Nali muvubuka mu biseera kati nkuzeemu. Kaakati nensija mwami Ketty n'agamba omwana ono ayagala kuyimba tumuwadde ekifo wano naye musaba naawe oddemu omuwulirizeemu ennyimba ye bw'ayimba olaba oluyimba lw'osobola omufunira okusinziira ku maloboozi ge. Ate nkaaba ennyo mutandise n'okuntuma erinnya ly'omukaaki naye ate sina wenja kyewala kubanga byempiseemu okutuuka wendi bibadde bingi. Okubanga ntuuse wano we tutudde terubadde lugendo lutono. Nga womanya emirimu gyonna egiri eyo ti gyonna gibeeramu okusoomooza n'okuyimba bwe kuli. Nakuyingira ndi mwana muto naye kati nkuzeemu siri mukulu nnyo nekale nja kusooka mbebaze mwene basaponsers bange abazze on ne mujja ku konsati yange nemugamba Carol tugenda kutambula naawe mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Nja kuzzaako Team Carol Nantongo mwebale nnyo kupushinga music wange. Mwebale nnyo butakoowa kubanga n'okupushinga omuyimbi gw'otayogera naye buli lunaku si kyangu. Mbasiima nnyo kyonna kimungattako. Ngenda kuzzaako bayimbi bannange. Bayimbi bannange abali wano olwaleero mulimu ebiti bibiri. Ngenda sooka famire yange gye ngenda osembyayo naye mikwano gyange abali wano mwebale nnyo okubeera wano. mazima kinyankole mwebale nnyo okubeera wano kubanga buli muyimbi ali awo oba wano tulina connections ez'enjawulo. Twogera bingi nabo abampabula bangi. Green Daddy tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyi ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi. Green Daddy muganda wange twaddira gumu naye yaŋŋamba Carol She's not a new artist in this industry. Abaddewo janeye etandikira wala yali talabika nga Carol Nantongo we tumulaba kati Carol w'amaaso Carol wanyashi sikyo kye bagamba 4x4 wanji full package right now. So twebaza omukulu Ketty because it's also take officially with word of prayer enkola yaffe buli wembeera press conference nga kuliko kabaka era yatera otusabira. Tukwebaza essaawa zino mikwano gyaffe gino Mukama tukusaba konsateni ya Carol etutuuziza wano kulembere zitutabaalire. Mwebale nnyo. Webale nnyo ndowooza buli omu
Uncle Sebuya wali president w'olugambo era tumanyi nti ena kutaka ekyo kale bannange tukwate wamu great to you because wanate woino tukakasa nti ye karo ye oba it's a great step. So Green Daddy tusanyisa okulaba okuva eri basponsor baffe bonna tubamaleyo, then tugende ku mutegesi, that is KT Events, and then tusengera kubeera bbiri esooka egenda kubeera wano ku Hotel African ennaku z'omwezi nga mukaaga, and then kubeera together with this team. Newman Foods Limited ffe abakola ebyokulya ebyenjawulo, tukola biscuits, tukola gonja, tukola emberenge ezikyasinza okuba nga zigonda, tukola variety of snacks. Lwaki tuli wamu ne Carol Nantongo, lwaki tuli mu Ndongo? We believe in music and we believe in talent. Carol Nantongo, she's a fresh talent. We believe in her. Newmans we support each and every talent. So Mundongo mnatulinamu interest ya amaanyi lwansonga. Where there is music, there is love, there is joy. So atene music gwayimba, it's love and joy. So we're here to celebrate Nantongo, to celebrate love, to bring us together. Ate ebyokulya byaffe byakulya bireka abantu together, twagala tuberenga tujja mu sheeno nga wetulya wetunyumirwa. So abanajja mu Carol Nantongo tubasuubiza ebyokulya bigenda kubeerawo biyitirivu nnyo, tugenda kubawo ebyokulya, every Newman product egenda kubeerawo for free tasting, ate ng'olya variety. Abazze batambula naffe mu bivulu bya Hajketi mu biragiro tubadde tuze tukola, era we call upon you, mujja mu supporting a Carol, mu supporting a Newman. The support you give us, we shall come on board for such common causes. Thank you. Nkolanga head of marketing and promotions ku Jude Color Solutions. Jude Color Solutions mu Uganda music industry bannaye si kiwantu waliwo atagimanyi. Buli kimu tukikoze naye commitment yaffe nti buli wanaabaawo omuntu yenna ng'alina music omulungi Jude Color Solutions egenda beerawo. Jude Color Solutions brand twagala nnyo okukolagana ne brand nga zigenda kusigaza legacy oba nga zigenda kulekawo ebyafaayo. Ekyamazima kye tukkiririzaamu nti KT Events tutambudde naye ebbanga ddene, tewali kivulu kye tutegese ne tuba disappointinga. Twagala obbakakasa kyate kati kino kizze mu December nga tumalako omwaka. Tugenda teekamu vibe yonna. Kalo twagala okukakasa tinga Jude Color Solutions we mwakkiriza mukolaganeko naffe tugenda kukola ekyenjawulo. Nga Jude Color Solutions buli muntu agenda okuyingira mu show tugenda muwa ekirabo nga kiri branded n'ekifaananyi kya Carol Nantongo. Omuntu anayagala t-shirt ejja kubeerawo, key holders zigenda beerawo, enkofiira ez'enjawulo nga zino ze nnina wano ng'eno gye nnyambadde, n'abamu abaazifunyeeko eddawo wabweru era abali wano abatannafuna. Mwami Keti Sebo akuliko okola record label, manyi okuyimba ojja kunnengera nga ntuuse, badde bikyankwatakwata eri naye ojja kulaba nga ntuuse, siri bubi nnyo, manyi ojja kunkwatakwatamu. Congratulations banange Nantongo kulika. Nze nno njagala nnyo ennyimba z'ebyaddala, ate gwe oli muyimbi atali wa kukubirira nti bagategate ate biveemu, omanyi okuyimba. Kakati essaawa etuuse, kano koofuluma, manyi ate ogenda kusingawo. Oli mukyala mukakkamu, nze kintera okulaba kyekifaananyi kye ndaba. Nkusaba ne woogenda eri mu biro osigale ng'oli bw'otyo, obulamu bugenda kunyumira. Dora Namala nkola ne Bukedde, nkola programu y'okumakya ekyenkya. Era nga Bukedde TV tuli myaka 15 kati, mwebale obuwagizi obwo. Bukedde Fama myaka 16, Bukedde Olupapula myaka 3. Kakasa ffe tusinga obukulu wano, kati nno bano bakulu bammwe bakutte ku Nantongo, tukakasa tugenda kusingawo. Twatandise dda okuba ennyimba ze
bye tukola okusinga era twatandise dde obikola naye kyetukola ekirala tugaba ku tickets tugenda kuba tugaba kasitobeera ku mikutu gyaffe kasitobeera ku programu zaffe zonna ekikulu kubeerako ojja otegera tugaba ddi tujja kisusaamu ab'empisa banguwa okukolera ebirungi era nga kola olunaku ojja kiraba kamera zaffe zonna zijja kuyimuka zijje mu lupapula tukuba bubi nnyo mu kayisanyo tukubanga bwe twagala oluyimbalo ne tuyingirawo paka ate eri mu kiro tujja kubanga tukikola tukwagaliza show esinga naye nga bokedde kalo kasitamala fe tutudde tugenda gabazi tukutuku mugabula sekukulu tugenda gabazi pichipichi mugabula sekukulu oyinza okubeera ebyo bitala bikutte wadde ng'otudde wano nga tosobola owangulira eri ewaffe otunulayo konoolaba tukwagaliza show esinga era tukakasa omukisa gwa Mukama genda tambula naawe. Congratulations once again. Thank you so